Electoral Commission emala okulangirira results sinjaga abatuuliza bategeere ebe emaze okufuuka kye tuyita factors official eba tekyalina buyinza wadde bukwata ku box box ezeddamu zikwatako nga either waliwo recount embeera yokka engeri yokka Electoral Commission weyinza okuddamu okukwata ku box ezo nga waliwo recount okuddamu akubala akalulu account gwokukkiriza oddemu obala obululu otaganjule box obululu bulina okuba nga tebusukka ku 10 bwe bakusingisizza naye buno obululu bwa Nalukoola ne Honorable Nalukoola ne Muwenyinaze Farida Nambi buli mu kanaana kenda oli yatasobola kubikula box kuddamu kuzibala buli kimu kyolaba okiriko etteeka n'ennaku z'olina okukikoleramu yade tasobola zisuka bw'ozisuka bakutwala for judicial review akuwabidde n'afuna kye tuyita order of mandamus ng'olina kukikola ku mpaka ku buwaze so ekyo bakyadde kyomanyera bwerere aba yadde alina okulayira mbuulirayo ekintu gavumenti kyetaddewo mu Buganda nga kivaamu ssente mu Buganda abawano basinzire okubawo kimpeeyo nkuweyo kimu nkuweyo ekintu kimu nkunagambye ddaye NRM kyekoze mu Buganda ngambye ye nga wagenze ku office z'ebitongole bya Uganda n'oteeka road block ku gate n'ogamba ina senior 6 entuufu yayitawo boolesa ebizibu tebalina senior 6 empapula enfu ziri mu gavumenti yenze Haji Arun omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja nkola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu aba bulijjo nkola kwabo bonna abalina ebizibu mu mukwano bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neyo era nsobole okumalira ensonga kola ku mikisa egy'emirimu nkola kwabo abaagala okugenda ebweru muntu nk'okozesebwa amajiini okozesebwa saitwani ebyo byonna mbikolako sobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Sebokungu Allah kyakuumye. Allah akuuma. Simanyi oba oyiseewa ekibuga Kampala kikwatiridde obwedda ndaba abantu ku social media batandise people making fun of it walaga nti enoleke bata enoleke bwayise eno river kamocha nze ndi lawyer mu mateeka bagamba rain is never a defense chechi ba lawyer bakugamba bwoba oyina mata yonna ku kooti tonyumyanga nti enkuba enkutte ojasanga omusango client bagobye akutwali mu law council oyitawo ku Kampala onajjudde rain is never defense baloya babanga basirikale ekyokusatu you see olina okumanya ensi gye wakuliramu ne Katonda gye yakuteekamu Uganda bwe waliwo byolina okumanyira obigumire motoka bwegaana uuge naye ani avunaanyizibwa ku mbeera eno Honorable Kampala okufaanana nga President Museveni yavunaanyizibwa ku mazzi aganjadde mu nguudo yabitta bwe twagira we nabeerera meya w'e Kawempe bakwata divisions ne baziggyako obuyinza ze zaali zikola ebyo ebisookerwako yabitta ojjukira Jennifer nga yakajja President Museveni baali bamubalira mbu ajja ekibuga Kampala mu opposition nti breeding ground y'abakulembeze b'opposition ku biseera bya DP nti bawangula bamala okulemu ekyeggwanga ba breedingira mu Kampala kanagenda ku security report eyo neerabira services eri abantu nakwata division ezo zonna nazijjako obuyinza division ebeera nge Kawempe nga tesobola kuziba kinnya mu luguudo balina kuwandika ku State Hall so you watch State Hall tebikola anti eri overwhelmed kubanga ono buli enkuba weetonya Kampala abeera bwati and it has been a very long time. Why have we failed to get a solution? That's where you go wrong. Decentralization enkola ya decentralization eri mu ssemateeka yaffe eyina emirimu gyagaba ku buli mutendera waliwo omulimu oguli ku district level n'oguli constituency level kakati okuyoola kasasiro okuzibukula emyala gwabanga mulimu gwa wansi division okutte obuyinza obubikola obubajjeeko ate teriteeka lyokoze libizzawa waggulu wasigadde wali understaffed bakyekunyola okitegeera leero bajja ku State Hall bajja bagamba Nakawa wali ekinya ekibi bagende Nakawa bamaleyo wiiki nga ne Kawempe nawe gyebiri naye makindi it can't work that way. 2 okuteeka obuyinza mba technocrat n'obujja mbakulembeza abalondebwa abantu technocrat talina kimubanja nnyo eyo omusaala gwe kasita gugwayo naye ono yalondebwa abantu bayinanga pressure y'abalonzi
Nera ng'obuuta mulaga meya tufa kansira tuta nga meyo inofuna solution ko because no buyinza oli obulina exactly ne sente exactly nga nawe meyo kubira tawunikiraka ati nakuwuliriza kubanga amanyi of course amanyi repercussions so mugoba meya gobanga tawunikiraka ekitakyaliwo kati bano president Museveni yamala kutwala Kampala ne bakola scramble and petitioning banywanyi be bonna abenaale mbule munaleeta omwana we kusitehole ejjudde baana babakulu siteholo ailalala ne waba receptionist kyova wali emisaala eminene ennyo osanga driver afuna million 6.5 ofa baana babakulu omusaala bagusalira bwawo ng'atuuse eggwanga liddukanyizibwa kugambye genda kati genda you just go there otulune mu office bamulimu yatuuseemu baana babakulu kintu kyabwe kiringa kya family exactly Kampala waliwo omwana gwe mmanyi yali akola mu office ya ID nga SFC emukuuma nga mukozi mu office ya ID naye akuumibwa SFC kakati ebyo Kampala yes bwatu bwaddukanyizibwa omuyambi wa ID naye naaba ng'akuumibwa SFC just tebabaleeta kukola wabula genda oveeko ewaka naawe oyiga okukola nga banno ogende obeere nnyo ewaka tambula nannyo genda obiyige kufuna ekimukiipinga busy bye biri ku stakeholder awo neera nze kiteezi bwe yakola ekyo saakyewuunya wategeera nti waliwo abaana b'abantu exactly si bukugu Uganda ebintu ebitambulira ku bukugu leero gwe kungu nkusekeredde wafuna omukisa mubi kitawo n'atabeera mu ku bantu 27 wafuna kyansimbi nkusekeredde bwana kungu kitawo bw'atabeera mu bantu 27 ennaku ejja kuluma paka kati nekubagize mpoze engeri gy'osomye nnyo nekubagize mbeerawo kubanga yes wano Uganda babigaba batyo kyovala emirimu gyafa mwana waani exactly si ku stakeholder kokka badde mu ggwanga lyonna exactly absolutely nze nabeera chairman wa Kosase bwe nali naakabeera ne mpandiikira ebitongole bya gavumenti byonna nti mumpe buli mukozi ne buyigirize bwe n'omusaala gwafuna kungu nalaba wano naseka na busesi ne abanaye walaba ki ng'oyinza okusanga omuntu wa diploma ng'ekifo mwatudde n'owa masters degree kirimenti kuba kyawa masters degree ebintu ebimwe nabuza public service commission kuliko omunamuza yawumula echairperson wayo nabayita naye nga bakijja kitya emirimu gino nosanga omulimu gw'obukugu weguti nga bakutaddeko omuntu atalina buyigirize nga bakugira ebbaluwa state house yatuwandiikira nti waiving off obuyigirize awo waiving off okimanyi okujjako nti ekifo kiyinza okugamba nti kakati akulya solid waste management mu KCA alina okuba nga alina degree mu public health n'ebirala ne masters degree mu solid waste engineering ne bafuna omwana ng'omwana oyo bamusanze babadde ku mikolo ne bamugamba omwana ono ayagala mulimu excellence okay genda olabe Jennifer Musi najao Jennifer nakubira gundi wa public service commission tulina omwana bagambye tumuteke ku payroll mu kifo bwekiti anti wigirize buli bwe nti tugenda kuweereza ebbaluwa ebujjako nga Idi adde wa president anti omwana agwampadde bagambye wigirize wacha nawandika mu waiving off wigirize obwo mwe bali omwo mbitongole bya government you are an investigative journalist wawulira ku scandal omuntu ali akulya investment authority mu investment authority go balaga mu mawulire nga Oliver ina myenda myerere Oliver ina principal pass obijukira yagenda atya ku university offices ennene no take out the block no gamba ina senior 6 entufu yayitawo kungobolese crisis mu government ya Uganda come again nga wagenze ku office z'ebitongole bya Uganda no take road block ku gate no gamba ina senior 6 entufu yayitawo bolese ebizibu tebalina senior 6 empapula enfu ziri mu government yo nga bafetinga nga leta kino leta kiri ne babiteekawo baba agigabadda kati kankubulire nze ebalanga emirimu bateekako kankubulire let me tell you kyanyingiza mu position nga ndi mwana muto nali mu vacation ya senior 6 nze nasomera mu masomero mangi mu Eleva nasomera mu masomero 3
Yes. Nga kichenyo. Naino obuzibu. Naino obuzibu n'abasomesa nga bantegeera bubi. Waba strike bagamba nze mbikoze. Buli musango gw'abaganze ngulimu. Mbadda ngoli wa mutwe munene. Sali naye nga ngozoganya. Nga bantegeera bubi just. Ko olevo wango emirundi nga 8 nze taata yanzijako musomera emirundi nga 3. Naye kati ntuuka ku university. Naye n'abaana ba obizi bange bangi. Kubanga entale school wona malawo mwezi gumu. Enyakasola school ne mala emyezi 2. Nengende St. Leo's College Kyegobe. Nenge ngamba ngobago. Actually elevo gali amusomerana. Kakati ntuuka nyina ba obizi bange bangi. Kati omwana nangamba nti munyagwa waliyo emirimu gya casual laborers. Ku URA. Tugende tu apply nga bajja kutuwa. Bagale 6 fe tulina ku university. Namba amina. Tugende omwana oyo wegundi wekazo kumpi ne kiruhule eyo. Tugenda. Wanne nakawa sirierabira. Nali mama kulubya. Natambuza ekigere kungu n'entambula paka lwe nagwe nakawa. Bwe tuke nakawa. Tutula. Ayigwana kwasize kintu atuuka. Twali abana nga 12 nga baagala abana 10 nze nga manyi bya merit kutuula but we amplitude wajita amplitude sorry aptitude sorry aptitude test mujituule babuze ebuzo orozi biki ayita tayisa akoleki omusajja nava mu motoka omwana nadduka okumuza uncle I'm here hey wiza wachireho hey oro bajenzi bawe barahi bajenzi bawe mwana nasonga mbane ogu kana oguno wo ngolyawo laba manya abanabo mbanyindo mbyaba iwe swariyo entaina muhire ne kamwa kanta muherera shibisika mwa omugambire ngwantere wahura ni ngende okulaba kandi bandi nga abana basongamu bawere 10 babuza agoliwa nyimiride ne ku tent ntunulira filimu kakati nengamba munanga yantwala nemugamba kahirwa nkugambire Jonathan kahirwa nzengenzi kitadde kanzireka nga wagwa mangu ama omuntu agenda bakozesa interview abuuza omwana taata we jali enteje nababwa bisikana bahirente senda bahirente okata bishime kogwenze nkitadde nagenda we nakawa ova ku URA waliwo ekikioski kirawe bali nengula obushera bwa 10 n'amazzi g'ombuveera ga siringi 5 n'embinywa n'entambula paka ekasubi mbana akatuuka ewaka nempulira nga Haji Nasa Sebagala yaliwo opposition leader w'amaanyi ali ku routing youth brigade akabavuka bwe nabagala kuingira mu youth brigade mujje nasenala na yetetera wenyene nga tugere tulwanyise mu 7 nasibira wa Sebagala Katonda angerera mbana akatuuke wa Sebagala atulana nga gamba abayivumuliwa abali emakere twaliwo babiri mu youth brigade atuita munda angamba Goliani gele ne munyonyola namba akatule mu abana nga mwe twagala gwetereje kuwa mulimo ku government eno neka kunyonyole gwe munyagwa olaba nga tukutte obuyinza wano tugenda kutwala Israeli omwaka gumu o training amaje okumewo berambe commander sadda mukutegeera Sebagala mpera wame commander awo yakusubiza wame commander obudo wame commander ali Jeje Odongo nga bwe ntunulya Jeje Odongo mu convoy nga bwe tujja ku government je nkwata batu mokulumba inebu tunonye papula za Haji Sebagala nga si reasoning awo ntindawo nga njagala bwame commander afuke president go oberame commander omusajja nampira munyagwa siyaita amanyi of course wasanga batubiye kubya abana amba fudi but waliwo lieutenant ampita ngamba gwe soko John gumusiru gwe ndago okulira banno sigenda kukuba jangu njagala kubayamba mufune papula za Haji nenjagala mbulire Haji yasomera musomero kinyigira muno inaba kurube nabuza tubana yo musajja wuna tufunire empapula na yabuza Haji yasomera musomero kyasituwe omukuru yambogoleza oli musiru byakutabye ebyo
naye kyagezako kulaga nti ffe twalaba operation eno nze ngambye ekyo okunyuma ekintu kyankolebwa enakawa kyankyayo NRM I'm telling you nenkyawo NRM nemanya nti tewali chance mbera bwetu bweri yes bakubuuza gayi yasomera mu ssomero ki nga gayi yangamba njagala kubayamba nkoyo kulwana nammwe kwala twalwana nga abaana bamaliride wakire ekitebe bakyoki simanyi lwaki abakulu baali tebatuwithdrawing abaali batusindisi kubanga ondooza baali baagala nga balina pulaani zaabwe ekimala okujja tugaye empapula zijiiridde omwo naye omusajja yampita naŋŋamba lieutenant wa military sirimwerabira aŋŋamba gwe jangu njaga kubayamba njagala mbayamba ojje wano banno bagende ngenda bawa empapula kuyingira naawe mbawa empapula za Haji mugende naye njagala mumbuulira essomero lyeyasomeramu mwanjalanga nembuza abakulu omuyambo ogolera bogolezi byebikutute so kuva olwo noga government okuva ekintu kyenakolerwa ku URA nata government nera nze kungusaba nkomulimu gwa government tebikyaliwo no what's your problem ekizibu kyoki ndaba nti bateeka mawulire balanga emirimu bonde basaba I'm not being tribal or what naye nembambanye noba osazeewo omulimu guno kubanga nga president olina okubalansinga region zonna omanye nti no nga president waana kyekikulu wegabira ku merit yokka oyinza okusanga nga eno region basoma okusinga bano okitegeera newesanga emirimu egisinga neera ono merit kati mwogabira emirimu ku merit kana mojeyiza otafuna mirimu mu Uganda oba kyekunyera okitegeera bulungi yes so waliwo president ebintu byata nakino kankireka abakalamoja bakikole ki but amanga the Kalamajongs nayo teekayo ka merit choose the right Kalamajongo on merit because Uganda is a heterogeneous nation tulina kye tuyita a monolithic nation and a heterogeneous nation amawanga nga bodda mwe bajja kugamba sectarianism anti wuliriza nkunnyonnyole a heterogeneous nation eba nzibu eba ne cabinets nene eba n'ebintu bingi sigamba nti I'm justifying President Museveni okuba ne cabinet enene naye tekyewalika bw'otakikola ofuna obuzibu naye n'emirimu oba ogigaba egi n'emirimu gya civil service bw'osala nti guno omulimu gugenda mu Bakalamoja oba mu Bakyoli teekayo merit mu Bakyoli sikunoonya mwana wa gundi so oge mwana wa gundi mu ggwanga yakola ekyo nga kiba kiraliikiriza ekikola wano bw'oba gwe taata President Museveni tamanyiwa in trouble omukyalo ono akulya Uganda Airlines bamulonda batya bamutraki bamulonda batya I accept taata we yafa yali muwagizi wa UPM newe mbanze nga kunsinkanya omwana wo nga ngudde mu kintu sobola kumuyitako buyisi naye at least muteeka exactly okwiwaja bwabata ndaba talina wajanyiza omuwa sente n'akola business naye ekitongole nga Uganda Airlines waliwo kireka nekitambulira on merit nekitwalibwa omuntu nga yaddukanyako ennyonyi yes Honorable Mubarak Munyagwa Mugati gwa Bata Kyaddaaki Saawa Mulindwa leero Council Luyimbaz Nalukola agenda kubakuba ekirayiro ng'omubaka wa Parliament omulonde obubaka w'empeeyo Mambuka after concerns zibadde zitambula wano kyatuuka ne mu Parliament wiiki ewedde speaker agamba ati anze ninze kakiiko ka byakulonda kye kaŋŋamba ekyapa oba gazette tanaba kuteekebwamu Kyaddaaki yateekeddwamu tulinda leero nze nakugamba wano ate ne Council Nalukola namugambye ekyo baali bakikola ku munafuya anti bakukanga nojja n'ofukamira bakanga batuma ababaka omukulu mugambe nasigala wa malala oba nakola kakati gwomanya nera Council Nalukola nakimugamba nemugamba nti wegendereze kana akaseera kali so trying bamanyi tebalina kyebagenda kukola nene basigala nga bakanga bakona mu jabu nga bakutumira ababaka bakonafuye bakikola kwoyo Honorable Kaziwe Mbaziira kutale center balwawo kumulangirira nze nga na concede nzedda naye nga baganya omulangirira
agwakiriza simanyi oba naye bamutuukirira simanyi but batera bikola abantu opposition abawangudde abawangudde naddala mu by elections eziri contentious. Frustrating. Not frustrate. Abasirikale bagezi abasirikale bantu bazibu nnyo abayafuga eggwanga. Abasirikale abayagala omuntu ngoyo gwe mutaddemu amaanyi atuuke eno akole byemutayagala oba okitegeera abamalemu totera nkuli abalonzi amu ng'agamaze tebakyankuba migo mu bintu bya kisirusiru ebyo twaleeta wano ogundira bye yakola. Yes, so ebyo babikola those are psychological maneuvers bakola ku muntu tojja kulayira tojja kukola kyo kumunafuya osanga eba naye munda ize ngonzi nzikiriza babenga abakuyambi ne kansubire kanso yete ayise mu procedure eyo kubanga automatically baade balina omulayiza oba baagala oba tebaagala nakikugamba wano baali baagala balowooza ku recount is it section 54 of the Parliamentary Elections Act akalulu okuddamu okubalibwa one the doctrine of factors official kansukenji kuyiseemu electoral commission bwemala okulangira results nefulumya declaration form eba efuse kiyita factors official program eno wenamala okufuluma wano nawe n'ofuluma bagitandika ozi program yaffe ekirya bagitandika one on one eyaleero eba efuse factors official eba tekyadda electoral commission emala okulangira results njagala abatuuliza bategeere eba emaze okufuuka kyekiyita factors official eba tekyalina buyinza wadde bukwata ku box box ezeddamu zikwatako nga either waliwo recount embeera yokka engeri yokka electoral commission weyinza okuddamu okukwata ku box ezo nga waliwo recount okuddamu akubala akalulu nga bwe kyali wakati wa Katongole Singh ne Kasibante Moses amateeka agafuga recount gwokukkiriza oddemu obala obululu otaganjula box obululu bulina okuba nga tebusukka ku 10 bwe bakusingisizza naye buno obululu bwa Nalukoola ne Honorable Nalukoola ne Muwenyinaze Farida Nambi buli mu kanaana kenda oli yatasobola kubikola box kuddamu kuzibala ekyokubiri time ya recount 7 working days naku 7 okuva ku lunaku lwe balangiridde akalulu so therefore tosobola kubala kalulu beyond that time kasita ennaku eziyitawo even if you had an application for a recount mu mateeka tugamba it is already ebeera overtaken by events kakati ekya recount wekigaana Honorable Nalukoola yadde okubeera gazetted gazette bw'amala okubeera gazetted kikakata ku parliament okumulayiza omubwangu ddala bw'otamulayiza gwe clerk wa parliament oba weeretedde ebizibu ebinene singa tebalasazeewo okulayiza Nalukoola akkiriza kumulayiza abadde ajja batwala mu kooti abadde ajja batwala mu high court ng'ayitira mu application gye tuyita eya judicial review mu application eya judicial review yandigenze mu kooti ng'asaba order gye tuyita an order of mandamus yandibadde eragira parliament nti mulayize Nalukoola amangu ddala so byonna abadde tebalina way out okujjako okulayiza Nalukoola ne batandi mulayiza ng'amaze okubeera gazetted yabadde agendagenda mu high court afune order of mandamus wemala okufuluma olina omulayiza aba bo bakedde ku kitebe ku Monday Nalukoola Monday nga bakira ku Monday kakiro bikonda na ku 7 zali ziggwayo Nalukoola Lubongoya ne George Musi ne bagenda kakiko ebyokulonda ne basinkana ne bakanga lwaki muludde bamawanda maranga bo balangirirwa leero enkera ne bajja mu parliament ne balayira Electoral Commission anga temufa twasendise damu UPPC erinnya bagenda ku bagazeti and hours later it was gazetted ekibadde kibamenyekera na bwerere Electoral Commission teyabadde na way out etteeka ligiragira when transmit results bwe mumala okubala akalulu Electoral Commission mba temukyakkirizibwa kukwata ku mabox etteeka libalagira you transmit the results transmit kwe kuweereza results mu kyapa kya government buli kimu kyolaba okiriko etteeka n'ennaku z'olina okukikoleramu yade tesobola zisuka bozisuka bakutwala for judicial review akwabide nafuna kituyita order of mandamus ng'olina kukikola ku mpaka ku bwaze so ekyo bakyadde kyomanyera bwerere aba yadde alina okulayira so ampuliriza Luyimbazi Nalukoola gwe twogera kagenda okulayira olunaku olwaleero bwe babadde bagenze kakiko ebyokulonda ebigambo bye bino njagala omuwulire katono just a minute then tubeere nga tweyongerayo omuwulire
ye eddoboozi lifaanana litya yoyo yes olunaku lwa leero mukirabye nti tuze wano ku electoral commission nga tugitegeeza nti naffe tukooye okubeera nga tuddamu ebibuuzo ebitali byaffe. Abantu b'e Kawempe North baalonda ne bamala era gwe baalonda yono kamwa koogera naye babuuza gwe twalonda lwaki talayira, gwe twalonda oluvannyuma lw'ebbanga ddene nga tetufuna bukiise bunywevu olw'okubanga memba waffe wa parliament omwagalwa w'abangi Honorable Ssegirinya bwe yali yakalondebwa yalwala ate yasibibwa n'abeera mu nkomyi ebbanga ddene oluvannyuma n'atwalibwa mu malwaliro ag'enjawulo abadde ku ndiri bambi musajja wattu nga tasobola kwogera bigambo binywevu so nga yali abirina eby'abantu b'e Kawempe North Constituency kati bamaze ne balonda omupya nga yono kamwa kwogera beebuuza lwaki omuntu oyo tatwalibwa mangu mu tteeserezo n'alayira nga tubategeeza nti electoral commission tennateeka byava mu kulonda mu kitabo ekitongole ekya gavumenti oba okukola kye bayita gazeti. Olwaleero tuzze gye bali ne batubuulirako nti mazima ddala nabo ensonga eyo bakwatako era nabo bejjuse olw'ebikolwa ebyekko ebyettima ebyettemu ebyakolebwa mu kalulu ako ne batutegeeza nti bamaze okuweerezaayo ekiwandiiko ekyo ekitongole kifulumizibwe mu kitongole ekya UPPC mu bbanga eritali lyawala. Nabwekityo tutegedde nti alina obuvunaanyizibwa kaakano okufulumya ebyava mu kulonda okwo kyekitongole ekyo kyenjogeddeko. Tujja bategeeza singa tunaalabanga nabo bakandaaliriza ne batafulumya tujja babuulirako nga tugenda obbakyalirako abantu abo baatugamba batuula Ntebe tujja gendayo nayo bwe tunaalabanga basusse nga bakola nga bwe baagala. Mu ngeri y'emu njagala okutegeezaako ku General Museveni nti nno munnange wawuddiisibwa ssebo munnamagye waffe omulungi baakuwuddiisa abaakugamba nti olina obuwagizi e Kawempe North ne basomba abantu ne babaleeta ewambogo nga bakulimba so nga babajje mu masoso g'ebyalo. Tumwagaliza Allah amuwe emikisa mu kyagenzeemu tumuyozaayoza aweereze bulungi abantu b'e Kawempe okuwangula mu by'obufuzi okunoonya akalulu kirala okukawangula kirala okulangirirwa kirala n'okusigaza obuganzi kirala. Buli stage olina gikwata n'ebyayo bye twogera tunoonya akalulu si bye twogera nga tumaze okukafuna si bye twogera nga tumaze okulayira buli stage n'ebyayo ogumusomo gumala tuleke kugenda byenjogedde bimala. Well bana NRM twachogera kwa briefly and I need just a comment. Yes. Yes. Baba de Buvuma weekend. You seem to be underestimating them, but bo baleka bafumvu bite they are very serious. Anti kugamba bagala Buganda bagala Mwami Museveni awangule 2026 Buganda tasobola ekisagalo kirwe mutasobola but you see asobola tasobola. You see the disorganization within yourself. Yes. Mwe abavuganya. Yes. N'obunafu bwamwe yes. n'obujjudde. Ne President Museveni tekimwongera maanyi. Kati evuma gye baalazo manye ebiriyo ku magye kye gakola abavubi. Manye abantu abakasuulibwa mu nnyanja. Kyekugamba NRM ya messing up fundamentals. Ono peasant ayinza okuba talina interest mbwa president wo. Naye ayina wajja empuuta wali n'agitunda omwana we n'asoma. Omuyisiza otya abasaami abalina olugero ew'eŋŋombo abasaami abaagala nnyo empuuta baagala nnyo ofusipu w'ebyennyanja bagamba nti bagite engeni bagamba omuntu wakiri afa naye supu w'empuuta n'atayiika omuntu ofa omuntu wakiri afa naye nga supu w'empuuta tayiisa abasaami abatumiddeko omanye kyo bakiyita bagamba akasuma n'engeni akasuma ke kawunga engeni kyekyenyanja exactly abasaami baagala nnyo supu w'ebyennyanja baagala supu w'ebyennyanja n'okusinga ow'enkoko oba ow'ennyama naye era yakugamba omuntu wakiri afa naye nga supu w'empuuta tayiise kikulaga nti omusaamya kyasinga okwagala namba emu ku Uganda eyawa mpuuta kimumala kakati gwe ogenze ebuvuma abasese bo badipendinga ku nnyanja eyo wategeera plan nti esese ebinazi bibalayo fo kiwandize no diversifying la economy no gabana emulime ebinazi government obateeka mu mukono waleeta bebweru be babirima
bone basigala nga balina kubeera kushowaza nyanja nga kubasifuna nga source of livelihood olesa amajiga bakuba gabasuula mu nyanja awoje wakalulu tekaliwo toina ogenda kajja toina ogenda kajja. I'm telling you this. HIV prevalences, is that the word? Prevalence. Yes, prevalences mu Uganda zisinga kubizinga. Sirimu asinga kwejirisiza. Exactly. Kubizinga. Betaaga nnyo obujjanjabi obwo ne care. Olwaleero ogenda mu kalulu ebitongole nga taso bigaddewo biki bigaddewo ogenda kajjawa. So, Owekitiibwa President abako ba NRM bekiwumiwa omutwe leba kubana lebi n'ekitebe kiringa ekitali nabo ekitebe kyabwe kya NRM okulota si kibi naye otandika okukkiririza mu birooto abaka ba NRM bali mu kulota bali mu kulota mbwe NRM esobola kuwangula Buganda ekyo kirooto joke ya 20 lwaki okuganja kwabwe kugenze kukendeera kubanga nina wano statistics nabadde ntunulira NRM ezeekola etya mu Buganda ebbanga oba okulonda kwe tuvuddemu kwe tuze tubeera nako wano era ndabanga badde bazze bakendeera bawagira mwami Museveni mu nsiko ne banne era bwe bawamba obuyinza wano Buganda nesigala nga bawagira naye bazze bakendeera kubanga wano ndaba mu 2026 NRM mu Buganda yafuna ebitundu 7.6 ku buli 100 mu 2011 nefuna ebitundu 8 you can imagine 80% 2011 2016 ebaka nkaga mwenda ku 10 wano 2021 asatu mu mwenda from 80% to 34%. 2026 bagenda funa 10 oba 8%. Kankulage 2026 yes ndagayo NRM kyekoze kyebyenfuna ekiri mu Buganda nti yaleeta ekintu kino kanku ekyo okulabirako emputa eyo giraje bakubirako abantu emigo yaleetebwa buleetebwa kimanyi nti emputa yaleetebwa buleetebwa mu Victoria ku Mutesa 1 bajisula Mutesa 1 Mutesa government ya Mutesa Bobote 1 minister yali John Babiha otero kulia John Babiha Avenue yali minister w'ebyobulunzi byaki by'obuvubi emputa yaleetebwa buleetebwa eyo emputa nkulaga government zedda bamanya nti Victoria nyanja nene katugenda tuleeta emputa tusuulemu abantu bakole sente mwe musobola kimu kuleeta majiga kube bantu migo mbulya ye NRM ekintu ekivaamu sente kyerese mu Buganda kimu mbulira NRM ekintu ekivaamu sente kyerese mu Buganda anti ndekateka za government Vanilla yali akutteyo ne bamuwamba nti teri mulalakizwa kufulumya Vanilla kujja nga tukwade license kire yali egula emitwalo 23 ne mutandika abantu kubanga mbawa 15,000 ngebweri mwe mugitunda 3 abantu ebitu bya Vanilla ne babitema ebibobo ne babitema ekintu kyemwantegere nti abantu mu Buganda bali ma Vanilla akutteyo tubongere mu maanyi bamulime tumutunde mbungi mwagenda wano ne mukuba abantu ebikonde nga mulwanire emwanyi emwanyi ngumi nevuga oloko mulabe eri mu sente Katonda n'abandika omusana kubanga beyi emwanyi yeeyongera lwa kintu kimu ensi endala ezibadde zirima emwanyi kye yakigenze kizikuba Brazil are messing up the Amazon forest mu messing up the Amazon ono science wa mancho volaba Sahara desert kati etonnyamu enkuba wadde okimanyi ekyo ensi ye balancing it Sahara bwe bakyeya bwe ba desert Amazon kirina kuba kibiranga kikwafu Amazon wabanga enkuba tekyasobola embuyaga eveno tekyasobola kubeera attracted nekola ebiri nekola enkuba ng'emira mu bitemi ate ebire bidda ne bikufiira mu desert kyobola esaala enkuba etonnya kakati Brazil bamesinga Amazon forest ne bafuna ekyeya emwanyi ne zikka nga tebakyalima mwanyi era abamu wa Brazil kati banase kulimira Ethiopia mwene mulwanira wane mwanyi olwokuba mulowooza erimu sente Katonda n'abawe mulajuzi omusana ne gwaka ne season ewedde gwe twakuba amabega temwawaddewo solution n'emu abalimi b'emwanyi bano tubayambye tutya nandisuubidde mwandibadde bwa buli mulimi w'emwanyi engeri gavumenti gyegyeddiza aliraanye water body tugenda kuwakuuma akafukirira oli tusasula mbuulirayo ekintu gavumenti kyetaddewo mu Buganda nga kivaamu sente mu Buganda abawano basinzire okubawo kimpeeyo nkuweyo kimu nkuweyo ekintu kimu nkunagambye ddaye
NRM kyekoze mu Buganda ngambye ye kungu towulidde anti ndi mukunoonya noonya nja kuwedda kikanezo batano PDM nkugambye va mu bibozi myoga bikiwoga nena nategedde byoddamu myoga anti kyeboogera bo ndi balese myoga PDM kakati buvumo ojja gisanga kaku example Kasubi erimu abantu emitwalo 3 PDM milioni 10 mu bantu emitwalo 3 oba wadde bugagga chiche wandyetaaze kyobombuuza Luweero bakola ennaanansi balima ennaanansi basalawo ne beeyiza kye balima ne kibalayo bongeremu ssente balima ennaanansi leeta ebyuma ebikamula juice w'ennaanansi Luweero obumu obutonotono ennaanansi zibaguleeko juice mukamule gw'omunoonyeza akatale Ministry of Agriculture singa byekola ng'ekwataganya ne Export Promotions Board ne Ministry y'amakolero Leta grants ogaba n'abasuubuzi ade basuubula ekyina abamu mudde mu processing juice w'ennaanansi wano abeeruweero bajja gaggawala ng'oli bw'alima essamba y'ennaanansi abalirawo nti bayikangula akamotoka eyakalooja kafuna n'ennaanansi bazirimye bataddemu ssente zaabwe ennaanansi egula siringi 2 ku musiri Peter Nyeka sana awe Luweero egula siringi 2 ku musiri kati ng'osuubirayo akalweruweero Peter Kasana ne bampa ekiganda ku 15 exactly ennaanansi 15 kakati ng'ogamba nti oyo tebetaga PDM bakolera ekolera erikamula ennaanansi eryo otekeyo fund ku Lake Victoria twetaaga kuba bavubi ku mpuuta gy'otaateekamu gye wasangawo kola kye bayita fish farming ng'okolera cages mazi Egypt ebikoze teeka mu Victoria cages milioni 1 oyina abaana basomye ebyobuvubi fisheries beemploying abaana nga2,000 balabirye cages teeka mu factory ezikola emmere y'ebyennyanja oteekawo n'ebyuma processing n'okupacking ebyennyanja ojja kusanga nga tekyali avuba ku nnyanja buli omu ayagala kukola mu byuma bya byennyanja buli omu ayagala kukola mu bino kati ojja genda essese ebuvuma ng'olina poliisi ya gavumenti gy'osongako NRM mbuli yakyekoze mu Buganda kivaamu ssente kibuuzo kikulemye ato kyambuuza ekyo kikulemye kiveeko tukireke ekyo wagenza okukola factory y'emmwanyi processing emmwanyi ate wagitunda entungamo Abaganda balina okutikka emmwanyi ate bazitwala entungamo ndoza tugendeko mu ggwanga erya America nti waliwo leaks intelligence leaks z'Amerika ezabaddewo yes America eri mu kaseera kazibu former director wa CIA yagambye nti government ya Trump eyinza okuleka ezivunisa America kubanga engeri gye bakwata classified intelligence information bagenda ne bagulawo waliwo omukutu baguyita signal chat mu America eyo nga bagagwo tegunnabeera hacked nti WhatsApp zino wantola tetusobola hackinga naye bagamba America balina apps hacking so government webeteekateeka meeting zaayo biki aba security abaki bakozesa ogwo signal chat kakati bakola ensobi ne bateeka omunnamawulire bakola WhatsApp group eyaba minister 5 aba government ya Trump ne bakola ensobi nga WhatsApp group eri ku nsonga z'abahuusi be Yemen ngeri ku nsonga z'abahuusi be Yemen abagala kola strike kukuba Yemen abahuusi be Yemen ne bakola ensobi ne bateekako mu butano baki ne bateeka omunnamawulire ne bagattako ku WhatsApp group omunnamawulire wa Atlantic magazine natandika okuchatinga kuliko omuntu omukaaga nga tebamanyi gagoberera buli kimu tubukube wano bwe yamaze byonna n'abifulumya ne batandika kwekangabiriza so ekintu kyabalaze naye nga ekyasinze okubeera ekizibu ennyo mu ebyo bibadde boogera kwade kulengeza Europe ng'omu nga Vance aliwa deputy president vice president ngagamba tetwandigenze kuba bahuusi abo kugulawo kutereza Red Sea esinga kuyamba Europe tukoyo kuyamba Europe nga terina kyeteekamu nkoye that tendency of free loading eya Europe nti boba America ina loole yo Europe lweteekako emigugu bwetuuka weviiramu bagabugamba naye mweraba
ate nga ba allies Europe boyogede ku Faransa Bungereza biki the minister secretary of defense wamita Hegseth yes umbo idea ya Germany yabagambe no VP oli mutufu ne tulina okugenda ekyo ffe tulina kikola feka mu nsi muno ffe tukisobola teri akisobola ku lukalu lw'ensi eno wadde okutusemberera America ffe tulina okutaasa ensi naye kakati ebyo nanti mubyogera kuliko omuntu gwe mutamanyi ku mukutu munnamawulire awuliriza buli kimu bwabadde bulagajjavu neera abatunuulizi bagamba nti Trump azeemu n'afuna ekigenda okumuteesa mu nkomyo nga yakava ku bwa president mu America okulikinga classified information musango munene bajja bavunaana bugenda bave mu government ate Trump abayingira mu commander in chief collective responsibility yes ayina kubagoba bano awalode baita doctrine of responsibility of superior command yes mu criminal law mu international criminal law mu erine byobufuzi ne bya security commander go bavunanyizibwako obadde ina ndakera ngo bagobye yes so kyo kubagwa kizo okumwejereza exactly nabona bajja bavunaana kubanga ono kibatabulidde Europe ina bwetandise okubategeera engeri gye bagirabamu kyabulabe nnyo bwe batyo batunulira bwe batyo omuntu laba mutwabanga parasites so kyabadde kyabulabe nnyo America superpower okubanga musobola okudiscussingira classified intelligence reports ku mukutu ogwa social media kyabulabe okay good mudachikemo obabiri former president w'eggwanga lya Finland Philippines also Duterte yes Rodrigo Duterte yes Rodrigo Duterte ne bamutwala mu ICC Rodrigo Duterte yakola ebizibu yali agezaako kulwanyisa ebiragalalagala mu Philippines kati nachi operation najikwata obyo jukiranga wembule otwajikwata wano yakayanja naye nebira sasa abandeba nga batta basanga abantu banyoshisha ne babatta bakusanga n'omusokoto gwenjaga gumu ne bakutta batta abavubuka abasoba mu kakaaga bali bakambwe nga n'abamu wakanya babatwalira mu ekyo kati nakwata n'abwagizi b'ekibiina kye ne babawe mundu ne beetufula abanoonya ab'ebiragalalagala ne batandika okutta abantu nga babasangawo ne bakutta ne bagamba nabadde n'ebiragalalagala nga bakutta oba wadde oli wa opposition ne bagamba badde n'ebiragalalagala kati yagenze president yamudira mbigere Marcos Jr yakola alliance ne mwala wa Duterte bamuyita Sara Duterte ne Sara Duterte najanga vice president wa Marcos Jr batuke mabega kawo ne batabuka vice ne president Sara Duterte nayomba ne Marcos Jr natuka n'omuga gwensobola n'okutta yes ngenda kwesimbako neno okutta nsobola Duterte ndoza gundi Marcos nadukira mu America mayi Duterte yali yakola haramu Duterte yali yasembeza China mu Philippines ate ono Marcos Jr bwe yajja China najigoba nasembeza America ne batekayo ne base mwendeza amaje ne bazayo base zaabwe z'amaje zibali bagoba ndoza nasa America ndi munyambe ono mwala nesimbye munyangamba inza n'okunzita yesiga tata we tumutu tuba disorganizing nkakase kyabadde mu mukono gwa America ICC okuisa arrest warrant yeyo n'okukwata Duterte to disorganize Sara kubanga Sara bawangulu wa president kitegeza America badde igenda kudamba jigobe Philippines abachina bakomewo ate nga America already maze okusimba emundu zi typhoon zikyenso okuba China buli wamu yes kati ina politics munene mu Sara Duterte teyategedde tebakyali family yawe bagichawa olwokukolagana n'abachina yes kati ate yatandise olutalo nalanga okutiisa president aliko ndagamo ne kimuwaga kiyinule nyana kiva mu kibeere kimuwaga alabika taata we tukwate taata we ne politics ali wao chagenze mu ICC jali yalabiseeko yatekinze ne plea bamusomedde charges tana taking a plea but bamusomedde charges okay lwakuba mulwadde nerves ndwadde muscles bichi mukuru naye bagenda kumuwozesa NRM muteyinza kuba namanyi kawempe ekyayamba actually ne margin eyo kuba entonotono violence abantu batya negwe linda mu generation olabe opposition ajja kuba ina obululu emitwalo mukaaga NRM ina 83 inkuwulira tesobola
tesobola nkubulira yanafuwa nnyo nafu tubasibule batuuliza mbasiibudde kungu tweyanziza olwangambye wano nti ekibuuzo kidojinze NRM ekoze ekimu Buganda nti onanaagidde kungu naye tukusonyiye kati tukweza Barack Munyaga mugati gwa bata bakadde kabadde kankuba naye kyaddayo sobodde okubeera ng'ojja tuddamu olwiiki ejja ne programu y'emwaka